All this is part of my home. I know. My home. I know. You go back there and rest. You are lucky he has come out. You have seen him. Go back. Mr. Omalla. Hello. You own this estate. Go and see him. Ku biseera bya Dr. Kizza Besigye ebya walk to work, omukulu Sam Omalla yeegulira erinnya ery'amaanyi ennyo nnyini ddala oluvannyuma lw'okubanga ye yasindikibwanga okuyimirira mu maaso ga Besigye obutabaako Besigye kyonna kyakola wadde okubaako entambula z'akola ez'ebyobufuzi n'okwegugunga eri gavumenti. Wabula Sam Omalla ono atuvuddeko olunaku olwaleero oba afudde okuva mu bulamu obw'ensi eno. Ngenda kubanga nkunyonnyola bingi nnyo maaso awo. Wabula njagala okujjukiza nti Sam Omalla oba Afande Sam Omalla teyakoma kubanga ayimiriza Besigye ne Erias Lukwago Lord Mayor buli wabadde awulira erinnya lino erya Sam Omalla ng'ali ekokkola ne sekwekokola yenna olw'ensonga naye baavangawo nnyo nnyini ddala. No one is going to sit here with me. I have carried many people from. Let me tell you, this seat is meant for only one person. You sit. You sit. Is you going to sit? No, I can't sit here with anybody here. I'm telling you, I will not. You sit, Commander. You will sit. No, if you fall, if you fall, please. This seat is meant for one person. Commander, sit. If you fall, sit. But this seat is meant for if only you one fall person. and you make us right, understand? What do you say? You want to fall? And you make us right statements. What are you planning? Are you saying I'm going to commit suicide? Yes, you can. But this seat is meant for only one person. For two people. There are two options. You either sit behind or you let me go I'm there. telling you, you will go. You will sit here. I'm saying if you don't want me, if you don't want to sit behind, just let me sit there. What's the problem? You remember how you killed the people along the suspects? You want to kill me? Send me a arrest van. Send me a arrest van. Bye bigambo by'owulidde ebyali byogerebwa Sam Omalla, Afande Sam Omalla, kati nga wenjogerera eddakiika eno afuuse mugenzi takyali ku nsi. Omwoyo gwe gweyongeddeyo okusisinkana omutonzi ate banyumyemu emboozi ey'ebibuuzo ku biki byonna ebibaddewo mu bulamu bwe ng'akyali ku nsi. So awo nno wenkulagidde wali yali ali ne Erias Lukwago. Erias Lukwago ya Katonda amusinza amaanyi era gye byakkiranga Sam Omalla akubidde abamusingako bamuweereze arrest van. Arrest van mukwano gwange ke kamotoka ako kabakuntumye twasooka kubanga tukalaba nnyo mu biseera bya Besigye olw'ensonga abasajja bano buli we baagaananga nga bakaleeta. Wabula we yabuuzibwako gye buvuddeko mu interview lunaku ki olwokyasinza okumubeerera oluzibu ng'ali ku ddute lwe yali azze okubanga akwata Besigye, wabula Besigye n'amutolokako. Omugenzi kati Sam Omalla olunaku olwo abadde nga alujjukira nnyo nnyini ddala era nga buli lwatuuka okubanga anyumya emboozi olunaku luno alunyumya nga lutabaalo Besigye lwe yamutolokako. Katusooke tumufune mu ka interview ako ke yakola nyongera okubanga nkwongera ku bulamu bw'omugenzi Afande Sam Omalla atuvuddeko olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 28 April omwaka 2025 enkya ya leero ku ssaawa emu wali emulago ku Cancer Institute. Yabayitangako atya kubanga abantu tulina kitulowooza eno mu public eno mu societies zaffe nti Besigye oba oliawo yasima trenches wansi eyo bwe yalangiriranga yakutolokangako atya bannayuganda baagala kumanya omuntu kuweebwa kano taweebwa yabwere mumwese naye yali mugezi sola nifala nnyo. Afande mfunye omukiso kikubuuza Besigye yakutolokangako atya. Eno njakugamba omuntu kuweebwa kano si yabwere mugezi naye mugezi otegedde Besigye yantolokako mulundi ogwo teyaddamu mulundi gwa Afande gyalinga ebyo no mulundi ogwo maybe emirala wali tonnaba kubeera nga gwe akirimu nga in 2012 mu mwezi gwa October nga abadde asuubiza nti agenda ku disorganizinga Uganda at 50
Uganda had now reached 50 years of age. Kololo. Kakati nayagala akole ki n'asubira nga bwagenda okukola ki n'alangirira press conference neziruma. Kakati nze eyali kumpi mukama we amukuuma waka nenga kale naye lumu nga nakolo tanatuuka naja ntolokako kankubulire nga bwe yantolokako yakola bwati ojukula mirembe egyo nga bamuleetera mmere bamuleetera ki aleeta nkoko aleeta kiki aleeta matooke eyo yakeerayo kale musajja yagiza nga asabisa gundi ali ku pikipiki ye kuboda ne gundi yonna riding gundi asabise covered himself wana muwulirize kiro n'atuyitako musajja n'atuyitako n'agenda ne matooke ge atwalaza bosi we kakati pikipiki yemu n'ekomawo otegede kumbe musajja ono yagenda n'alekera Besigye ebyambalo bye bya kuvuga pikipiki. Olunaku olwo Afande Omalla olunaku olwo abadde nga alunyumya nga lutabalo katugendeko mu bulamu bwe nga avudde mu poliisi. Musajja wa Katonda w'omulaba awo abadde alivinga obulamu obujjudde essanyu ennyo nnyini ddala. Era olaba mu katambi yali azinamuko ng'anyenya ku galiba enjole ojja kwebuuza ekyo kyambalo kiki yali ayambadde ngenda kubanga nkikunyonyolako ng'amaze okuba nti ava mu poliisi. Oluvannyuma yafuuka omusajja ali very gentle n'atandika okuba nga ayambala amasimaati n'okuba nti no yeesala amasuuti here and there. Era musajja yatandika okuba nga ajjayo atrukalaze ez'okubeera nti adigida n'okweyagala olw'ensonga nti obuvunaanyizibwa obw'okubeera ku bwerinde buli kadde olw'okuba nti alinda Besigye wawaalaze wawaalaga ani amulabyeko yali atandise okuba nga abulekulira era ng'abutadde ebbali n'atandika okubeera ng'akuba omuziki n'okuba nti yeeyagala ng'omuntu walina okweyagala here and there. Kati nno ekyambalo kiri kyenkulaze wali kyekyambalo omukulu kye yafuna oluvannyuma lw'okuva mu poliisi. Ekyambalo kino kyambalo ki? Kino ekyambalo kya security group oba nga womanyi Abannayuganda mumanyi nnyo Sarasiini, mumanyi nnyo ebitongole ebyo ebyenjawulo, a private security company oba kyoyinza ogamba nti company eri private gye bayita nti mujje mukuume wano ku banka, mujje mukuume wano waliwo ebintu bye twagala bikuume, wabula nga security organ eyo si ya poliisi oba si ya amagye oba si ya ggwanga oba onfuna. So abadde yafuna omulimu mu private company emanyiddwa nga R.I.P Security Systems Limited. Eno nno ng'agitwala ye mukulu gw'olaba ku mukono gwa right oba omukono ogulya emmere Captain Mike Mukula. Era yabadde yafuuka mukama we mu buufu obwo. Era ng'omukulu ono abadde yaweebwa omulimu gwa Director Operations and Deputy CEO Sam Omalla. Mutabani we yavuddeyo n'abaako byayogera wabula nga tetunagenda ku mutabani we. Njagala okujjukiza nti ng'amaze okufuna omulimu mu R.I.P Security Systems Limited obulamu bwe bwatandika okubanga bwongera okwonooneka n'okusebengerera olw'ensonga yalina ekirwadde ekyali kitandise okumubala embiriizi. Era omwaka ogwa 2024 Afande Sam Omalla yatwalibwa n'ateekebwako akaso oba n'atwalibwa n'akolebwako operation. Njagala nkulageko akatambi nga Afande Sam Omalla yakava mu theatre we baali bamuyisizaako akaso okubeera nti bamulongoosa olw'ekimbe ekyali kitandise okumubala embiriizi nga kyesomye okuba nti kitwala obulamu bwe nga n'olunaku olwaleero obulamu bwe bumaliddwawo ekimbe ekyo. Amatono ge. Let's first cover it here. The photos will not expose these things. Like that. Low. Low. Yeah, it's a job well done. I should also appear. It's a job well done by my doctors, my dear doctors. Okay. Operation has been done, headed by Dr. Masava. And we thank God that I'm still alive. We thank God I'm okay. We need your prayers wherever you are. Good. I'm okay after the operation. Yeah.
Thank you very much. Bwali bubako okuva wa Sam Omalla Afande nga yeebaza abasawo abaali bamututte mu theatre ne bamulongoosa olw'ensonga nti essuubiri obulamu okutereera lyali lyongedde okubanga lisituka. Wabula ate mukwano gwange bwe tutuuse omwaka 2025 obulamu bwa Afande Sam ne butandika okubanga busebengerera ne bwongera okubanga bukkira ddala wansi n'abeera mu mbeera yataasulewo taasiibewo. Era njagala okutegeeza olunaku olwaleero nga ennaku z'omwezi 28 nga Afande ava mu bulamu obw'ensi eno, ennaku z'omwezi nga 26 na 27 bannayuganda babadde batandise okuba nti bamubika mutabani we n'avaayo n'agamba bannayuganda nti bannange taata wange ali bubi nnyo wabula tannafa era mulekeraawo okumubika. Omutabani yono wano amanyiddwa nga Sam Omalla Junior, mutabani wa Sam Omalla Senior. Afande atuvuddeko olunaku olwaleero wano ye mutabani nga annyonnyola nti taata tannafa gye buvuddeko. Tegeeza nti embeera yo tewoomya nakabululu eri muzeeyi wange alina obulwadde obumuluma nga bumazeeko. Obulwadde buno bwatandika mu 2020 paka kati yatandika nga prostate cancer, naye azze akula, akuze, akutte ku nsigo, buya akutte ku kibumba. So essaawa zino wetwogerera mukwano gwammwe mwagala w'abangi Sam Omalla ali mu mbeera mbi nnyo era aliko oxygen emulago mu private ward 6B. So tubasaba bannayuganda mwenna okuteramu essaala kubanga kano kaseera kakugezesebwa nnyo. Musajja wa Kabaka gy'ali emulago eyo olumbe lumubala embiriizi. Wabula wakati mu lumbe okubanga lubadde lubala embiriizi ya Afande Sam Omalla, olumbe lwamukubye ku ttaka era olumbe ne lumumaliriza. Enkya ya leero ku ssaawa emu zennyini assizza omukka ogw'enkomerero. Katusooke ku kifaananyi kino nja kuddira ensonga y'okuba nti Afande Omalla afudde. Ekifaananyi kino ky'olaba kifaananyi ekyakubibwa omwaka gwa 2018 mu February. Ekifaananyi kirimu baafande babiri wabula nga wenjogerera bonna kati bagenzi. Mulimu Afande Kirumira ne Afande Omalla atuvuddeko enkya ya leero. Ekifaananyi kino kyabaawo kitya era kyaliwo ku nsonga ki? Afande Kirumira we yali akwatiddwa ng'agombeddwamu obwala poliisi n'okuba nti baali bamuvunaana emisango egy'enjawulo, omwali n'okubeera nti yali alebudde poliisi n'okugisiiga ettoomi ate nga yali akyali mukozi waayo. Afande Sam Omalla yavaayo n'ayimirira ne afande munne Afande Kirumira era musajja wa Katonda yajja n'akolanga surety oba ne yeesimbawo okubeera nti yeeyimirira Afande Kirumira. Ojja kujjukira nti Afande Kirumira baali bamutaddeko akazito nti yalina okuleeta abasirikale abaddala era abalina ku rank ab'amaanyi nnyo nnyini ddala okusobola okuba nga bamweyimirira. Afande Sam Omalla we yagambibwako teyalinda na kulinda, yajja misinde kipayopayo eri afande munne Afande Kirumira n'ayimirira naye okakana nga Afande Kirumira ateereddwa ku kakalu ka kooti era n'aweebwa bail. Ekintu ekyo bangi bakijjukirirako oba balikijjukirirako Afande Sam Omalla olw'okuba nti yabeera bold enough n'ayimirira ne afande munne ate n'agamba nti ajja kuyimirira naye paka ku last era okakana nga Afande Kirumira ateereddwa. Oluvannyuma lw'okufa kwa Afande Sam Omalla olunaku olwaleero abadde mukama we era ng'ono yabadde yamuwa omulimu oluvannyuma lw'okuba nti Afande Sam Omalla yaritayalinga okuva mu poliisi. Wabula Afande Captain Mike Mukula n'avaayo n'agamba nti nedda ssebo, omusajja wange oli musajja ategeera ebya security, sisobola kukuleka waka kutuula butuuzi, jangu oneggatteko eno. Olunaku olwaleero oba enkya y'olunaku olwaleero Captain Mike Mukula y'omu ku balangiridde okufa
kwabadde musajja munne bwe batambuza emirimu mu kampuni eri gye nakulazeeko eya R Security Systems era n'akakasa nti afudde ekirwadde ekya kansa. Awandiise bw'ati: R Security Systems Limited. By the way, ekifaananyi ekyo kyolaba kifaananyi kya gye buvuddeko omwogezi wa poliisi Afande Rusoke lwe yasituka n'agenda mu ddwaliro e Mulago okubanga alambula ku Afande Sam Omalla bwe bamugamba nti omusajja kati ate obulamu bweyongedde okubeera obubi ennyo. Afande Kituma Rusoke yasituka n'esamudene n'asisinkana musajja we oba musajja munne bwe baali oba bwe batambuza poliisi okumala ebbanga oba bwe bagenze maaso n'okubanga bagikulembera mu departments ez'enjawulo. Yamusisinkana era gye buvuddeko poliisi yavuddeyo ng'ekozesa n'ebifaananyi bino byennyini byolaba nevumirira eky'abannayuganda ababadde batandise okuba nga babika Afande Sam Omalla. Poliisi negamba nti omusajja wa Katonda akyali mulamu, wabula ebyo byonna byabaddewo nga tetunnatuuka olunaku olwalenga nakusomeza 28 omwezi gwa April oluvannyuma lw'okuba nti omusajja wa Katonda obulamu asiza ogw'enkomerero. Today wali wa Captain Mike Mukula. Captain yagambye nti R Security Systems Limited with deep sorrow announced the death of our Director Operations and Deputy CEO Sam Omalla, rest in peace, and retired at the rank of Assistant Inspector General of Police, AIGP. He has just passed on in Mulago Hospital at 7 a.m. after a long struggle with cancer. Sam Omalla Afande, Assistant Inspector General of Police, afudde enkya ya leero. Obulamu abusiibudde. Ekirwadde ekya prostate cancer kye kyamugwira kiyifuyifu era kye kimututte kipayopayo kumukuba wansi, kipayopayo kumujja mulamu obw'ensi eno. Alijjukirwa nnyo nnyini ddala olw'okubeera nti beegobanga nnyo ne Dr. Besigye. Kibi nnyo, wabula ekirungi ekiriwo era amawulire gentegeddeko ge g'okuba nti afudde yeetondera Dr. Kiza Besigye ku mbeera yonna gye yamuyisaamu, ate era nti yasindika ne mutabani we Sam Omalla Junior n'agenda ewa Elias Lukwago naye n'amwetondera olw'ebyo bye yabayisaamu bwe yali ng'akyali ku ddute. Alson Painters UG basiizi ba langi bagamba nti bakubireko ku namba z'essimu z'olaba ku screen, bajja kubanga byonna babikolako. Ne oba toli mu ggwanga obaweerezaako ka WhatsApp nobagamba nti ekizimbe kyange kiri wano na wali, bajja kutuukayo era omulimu bajja gukolera. Abasseddeyo omusonsozi lyerinnya lyange, nabagamba nti agaliwo gwe mukutu gw'olina okuba nga osubscribingako okusobola okuba nga ofuna information mu butuufu bwayo nga tetugaseemu yadde okutolamu. Like nga video eno. Thank you so much. Webale.